Banakwegiriye Busoga kino kigambwe. Abanyuganda twagikola ki bannange? Sisita wange. Maziga biwobe na miranga kusa n'okwazirana byosanga mu famire ya mwana muwala amanyikiddwa nga Namuli Rosette. Namuli Rosette mutuuze ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kakunyu. Kino kisangibwa mu Kiyindi Town Council mu disitulikiti ey'Ebuyukwe mu Buyukwe South Constituency. Entabwe oba ensulo y'emiranga n'ebiwobe mu famire eno yavudde luddawa olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Mutunda omwaka 2024 ekibiina kya NUP nga kiri mu kaweefube waakyo okutalaga eggwanga lyattu Uganda nga bagenda babuuza ku balonzi baabwe kosa n'okugulawo offices ez'enjawulo ez'ekibiina kyabwe bwe babadde bagenda mu disitulikiti ey'Ekamuli okugezaako okulaba ng'enteekateeka zaabwe zitambula malidaadi sana. Bwe baatuuse mu kibuga Jjinja wabaddewo vaawo mpitewo wakati waabwe n'ab'ebyokwerinda nga bagezaako okubaziyiza okweyongerayo n'enteekateeka zaabwe. Wano mwana muwala eyabadde ku kkubo ng'ali ku gage ng'atambula bw'omanyi bajjajjaffe baalugera nti nazzi kuno ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi ne kigenda ku muli. Mwana muwala Namuli Rosette eyabadde ku gage ng'atambula ali mu nteekateeka ze nzanjawulo teyasobodde kusimattuka teyalutonze era yakkiridde ekaganga gye batambuliza obugongo nga obwatu. Wenjogerera kaakano famire ab'eŋŋanda abako n'emikwano bali mu kwazirana. Afiiridde Busoga poliisi kyali okukola bannange. Uganda twagikola ki? Uganda twagikola ki bannange? Uganda twagikola ki? Bw'atyo omuganda we mu maziga amangi kosa n'okwazira n'okw'ekitalo agezaako okwebuuza bo nga bo bannansi kye baakola eggwanga lyattu Uganda anti kaakano olunaku olwaleero omuganda we ng'abadde muto nnyo mu myaka tagenda kuddamu kukubikako kya mu lubaale anti agenda kuziikibwa olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Mutunda omwaka 2024 mu disitulikiti gye nkutegeezeza eya Buyukwe ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kakunyu mu Kiyindi Town Council nga ku mwalo ku nnyanja ya Victoria. Ensi bagitudde buli omu bamuweeko paati wewe balemeredde. Kino kisusse bannange nedda. Wena mutayi atera okungoberera ngenda kusaba yongera maaso ng'ofollowinga TikTok account yange Omwana Soda, Facebook Omwana Soda, YouTube tukozesa Export TV ku mutimbagano. Ngenda kusaba subscribing, commenting, sharing ate liking. Emboozi nyingi zikyajja zolina okumanya munzikirize enkomeko waneeno Namugereka Ddunda abankuumire negatta ku famire y'omugenzi okwagaliza omugenzi ekiwumulo ekirungi bepo ne Namugereka Ddunda okugumya abasigaddewo ku nsi kuneeno tewali kyakukola. Omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi kulwa Katonda n'ensi yange. Baba ku bantu balekerawo naye kino kisusse bannange kino kisusse esi mugitudde buli omu muweeko ekibajjo kye webebalebye naye kino kisusse. Export TV to the world.